Namwandu Kulthum Muzaata afulumizza ennaku z'omwezi ez'okwanjula n'embaga. Kakati n'ebyo olubaddewo Asan AIGP Asan Kasingye n'alekulira ekitongole kya poliisi. Nkubuuzaako yonna gy'osinzidde webale nnyo, webalidde subscribe nga sharing nga commenting. Agenda ku www.kampalamediatv.com olabike ng'ogoberera ensonga zaffe yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Ensonga eriwo kaakati gye njagala nkulabike nga nkubagulizaako yonna gy'osinzidde bassebo ne bannyabo ge mawulire agalaga ng'omukyala gw'omanyi obulungi Namwandu wa Muzaata ajja ati Kulthum mu kaseera kano walabisenga ate mbagirawo agenda mu maaso okulabika nga ateekateeka ennaku z'omwezi ddi wagenda okulabika nga ayanjula muganzi we. Ono okuva bbaawe gw'ojjukira obulungi Sheikh Nuhu Muzaata lwe yava mu bulamu bw'ensi eno, Dr. Ajati Kulthum Nabunnya Muzaata yagenda mu maaso okulabika nga yeefunirayo olulenzi olulina embavu oba oliawo olugenda mu maaso okulabika nga ate lumutuusa ku mirimu giri gy'otegedde obulungi nange gye ntegedde obulungi. Weno mu mwana mulenzi ono gwe yeefunira amanyikiddwa nga Acram gumiisiriza bagenda maaso okulabika nga batandika omukwano gwabwe mu January wa 2022 era nga bassebo ne bannyabo we tujjidde ku mpewo nga bano bakakasizza nga bagenda okulabika nga bakola emikolo eginaayugumya n'ebitooke. Ajati Kulthum agamba agenda kubanga ayanjula mwana mulenzi Acram ng'ennaku z'omwezi 25 we twogera ku Novemba w'omwaka guno gwe tuli mu 2022. Era oluvannyuma ate we banaamala okulabika nga bayanjula bagenda kufuna embaga makeke ng'eno egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba wa 2022. Ono agamba nti enteekateeka zonna bamaze okulabika nga bazikolako, w'oyogera ku ba service providers bonna bamaze okulabika nga bababuukinga okakasa nga tewali kintu kyonna kitaataaganya mukolo gwabwe kugenda mu maaso. Agamba nti ali mu mukwano ogw'ekimmemmette ne muganzi we gumiisiriza era nga tawulirawo kantu konna kagenda mu maaso okulabika nga kabeekiikamu bo ng'abaagalana. Wabula kuno ayongeddeko n'ategeeza abaana ab'obuwala okufuba ennyo okulaba nga beewala okugenda mu bufumbo nga oba oliawo tebabatutte officially. Eyo nga tuvuddeyo AIGP wa poliisi gw'omanyi obulungi Asan Kasingye Alekulidde poliisi we tujjidde ku mpewo. Ono kinajjukirwa nti omulimu gwe gwali gwa contract era nga contract eno eya Asan Kasingye ne AIGP balala 7 yali yaggwako emyaka 2 egiyise wetwogera wali mu mwaka gwa 2020. Wabula bano ne bakkirizibwa okuddamu okukakkalabya emirimu gyabwe oluvannyuma lw'okuweebwa contract ya myaka emirala 3. Kakati twongedde okukitegeerako nga mbagirawo nga kino contract we yaweddeeko bano bagenze mu maaso okulabika nga bategeeza mukama waabwe agende mu maaso okulabika nga ayogerako ne president agenda mu maaso okurenewinga contract z'abano. Ono gw'omanyi obulungi minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Internal Affairs General Kahinda Otafire. Wabula ate we tukitegeddeko nga yagenze okwogera ne president yamutunulidde kyamuli n'atabaako kwanukula kwonna kuliwo mu kaseera kano. Kaakati wano Kasingye agamba tasobola kulabika genda maaso okulabika nga yeesiba mu ofiisi so nga ekisanja kiweddeko oba contract eweddeko era yatadde wansi ebikola okutuuka oba oliawo nga bamuwadde contract endala okugenda maaso okulabika nga akakkalabya emirimu gye. Ensonga bwe ziri
nkugamba kola ekintu kimu subscribe nga sharing nga commenting nga ffe twongera okukola kweffe yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata genda www.kampalamediatv.com ogoberera ensonga yonna gy'osinzidde yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.